twabadde mazaalibwa ga president naye nga waliwo bano abatamwagaliza mazaalibwa nga basanyufu nga balowooza amazaalibwa gagenda kutujja ku mulama gwa accountability. Back to the business. Amazaalibwa gawedde, accountability abaana bagyetaaga. Yakati tukomyewo accountability tenene mwe mutwanguyiza accountability muve mu buzannyo. Kubanga kati ndabira ddala nga muli akalala kagenda kujja ate kayitewo nga tukyali ku nsonga ya accountability. Abakulu bamaseeka ne bamapasita bulijjo aboogera ku nsonga zino n'okubeera nti nno mulaga nti temuzaagala muzivumirira mujje muzivumirire. Finally twategedde wa ewatuufu. Banange temubiraba esimu zammwe mwagala kuŋŋamba nti zafurizinze abaana baba banja muli eyo musirise. Pasita omulungi abiitabiita emirambo tegivanga mu nnyumba zaabwe, emirambo tegivanga mu nnyumba z'abo abali amavalikano. Jangu oddemu osabe essaala kasinziggu, emirambo tegivanga mu nnyumba z'abali amavalikano g'abannaabwe. Emirambo tegivanga mu nnyumba z'abo abasapootinga amavalikano. Pasita Bujingo komawo. Jangu naawe obadde ki? Esimu zammwe zafurizinze. Muddemu mutegeeze endiga zammwe nti bannange gundi ye muli w'ekinankani namigge. Temwefuula batabiraba. Temwefuula batabiraba. Nze mulina engeri gye munnyumira nnyo. Muba mumanyi nti ebintu tebijja kuvaayo naye ne bimala ne bivaayo. Katonda ono muntu mulungi nnyo alina engeri gy'aboolesa n'abatukubira ku mmeeza. Mulutenga mutusuruwaze banga naye bannawe Uganda ennaku zino bali sharp ate nga temugenda kubasobola ne bwe munaatukuba okututta weetuli ate nga tetugenda paka nga tumaze okweddiza ensi yaffe. Twakooye ebinyigiriza emitima gyaffe. Twakooye twagala okutunnyonnyola muyiteewo wano mutandike okubitebya bablogers message zammwe nga sikyaziraba obuvidiyo bwammwe buli ludda wa mujje oluvannyuma lw'okugjawo ssente z'evvalikano ne bakwata abasawo ne bakwata abasomesa ne bakwata abantu bano abakola emirimu gino nga bw'ogimanyi ne bagamba nti bagenda kubatemako omusaala kubanga ssente zakendedde ezibadde ziva mu bazungu. Mwagala kutugamba nti mu Uganda tetulinamu bintu biva ssente bisobola kumekinga abasawo baffe nga bali happy. Naye nno nammwe bannayuganda munyiiza kubanga muludde nga tubannyonnyola ensonga zino nga temuzitegeera. Nze njagala nnyo akagambo ka mujja kiwulira. Bannange mujja kiwulira ng'omusajja bwe yabagamba. Mujja kukiwulira. Kinsanyusa era kimpa essanyu nti right now buli munnayuganda asobola okutegeera era buli munnayuganda afuna ensonga lwaki aba alina okwegatta ku nkyukakyuka. Twagala accountability y'evvalikano. Accountability y'okulya amavalikano. Muludde nga amavalikano bagaliira mu makyaki gammwe. Muludde nga amavalikano mugaliira mu baana mu makomera. Muludde nga yemmwe abasupporting evvalikano. Up to now mubadde nga mubitusibako nti ffe tuli amavalikano. Kyavuddeyo lwatu ne kibooleka nti yemmwe bali b'amavalikano namigge. Abali b'amavalikano namigge. Kakati muli kugaana basawo musimanye batole ku ssente mu bafuuke ba volunteers. Nga tulina ba MPs abali receiving omusaala ogutalina meaning. Tuli ba ministers abali receiving omusaala ogutalina meaning. Naye mwe bantu mwe namwe ayoke. Waliwo ate natusa ekisera ningamba bano balabika ate kati batandise okuyingira enkyukakyuka. Kuba tosobola kukola bintu bya kitumbavu bwe bitono ngamba nti oyagala gavumenti yo. Goleta ekiteeso. Omubaka oleta ekiteeso nti nno abasawo babatemeko omusaala, abasomesa batemeko omusaala, n'ogaana okuleeta ekiteeso okutema ku constituency ebijjudde ebitalina meaning. Waliwo ssente ze bawa abantu sekinnoomu ng'abo omulimu gwabwe gwakuziikiza abaana abali wayizi aboogera ku nsonga ezitwala eggwanga mu maaso nti kuŋŋaanya abavubuka obasiruwaza eri abasasula okusiruwaza obusiruwaza abantu abagezi. Muleeta accountability y'evvalikano. Temutema basomesa baffe ssente ebyo bye mwatandise. Mbwe abasomesa simanya bafuuke ba volunteers mu basaba mu Uganda teri